tutuuka ku nsonga z'okumala amangu oba okusamula amangu, abasajja abasinga mukyasosietinga nnyo n'omuntu eyeemazisa. Ate si lwakuba nti okwemazisa kw'okumalamu amaanyi, naye tulina factors endala ezireetera omuntu okuba nga oggwamu amaanyi g'ekisajja. N'obeera ng'oli luyongoyongo, n'obeera nga tomalaako, obeera njagala kukubawa obukodyo bw'osobola okukozesa gwe omusajja yali yeemazisizzaako oba omusajja eyeemazisa. Kubanga waliwo abantu nga n'obufumbo muli bafumbo naye nga mukyemazisa. Waliwo abantu bajja okusanga ng'amala okwezina ne mukazi we n'ayingira ekisenge ne yeekamula. Kati mmwe be njogerako, osobola otya okuwangaalira mu mmana? Osobola otya okunyumirwa emmana? Kubanga kiri mu biti bibiri. Side effects ezikwatagana n'ensonga z'okubeera nti weemazisaako ne kikuaffectinga mu nsonga z'amaanyi g'ekisajja, munnange bisiŋŋana. Byawukanira ddala. Waliwo oli ajja ofuna side effect nga yakubeera nti tanyumirwa kwezina. Nga yeesaazina omukazi era nga tamala mangu naye nga talina kyafiiringa. Ng'asobola okuzina eddakiika 2 naye ng'okuwulira nti awoomeddwa alina sooka agenda kwekamula. Ne wabeerawo oli nga ye ate amala mangu dakiika 3, dakiika 5, dakiika 2. Ne wabeerawo oli ng'ate bw'azina tamala. Kati njagala kwogerako oyo amala amangu. Oyo gwe njagala okwogerako nga kye kizibu ky'oyina. Kyenze senga nnyima era akasolo kange kamala kuyingira munda mu mmana. Bwe kamala okuyingira n'empulira n'enzina eddakiika zange 2 n'engwa. Soogera ku ono asammula nga n'okuyingira tannayingira. Oyo naye ebibye birala. Kozesa obukodyo buno bugenda kuyambako okuba ng'okola ki? Kozesa obukodyo buno bulinga 3. Bugenda kuyambako okubeera ng'oyiga okunyumirwa emmana n'okuwoomerwa n'okubeera nga toddamu kusammula mangu. Tandikira ku mbeera y'okwemazisa yennyini okwetereeza. Nti nze neemazisa kye kizibu kye nnina. Oba neemazisa nga kye kizibu kye nnina. Naye bwe nalinga neemazisa namalanga eddakiika 2. Nabagamba buli bwe wooyigiriza omubiri gwo n'oguyigiriza ekintu ekimu oba obwongo bwo n'obutendeka ekintu ekyo munna ekibukwata. Bw'otendeka obwongo bwo nti nnyimuka ku ssaawa 11 teweetaaga na alamu ku 11 ojja kuziwukuka. Lumu na lumu lw'ojja okuyitako. N'obwongo we buli nti obutendeka by'okwezina n'obutendeka nti mmala mu dakiika 2 z'ogenda okumala. Kati ddayo ku drawing board oba ddayo mu kazannyo k'okwemazisa osooke onkolere bino wammanga. Ebiseera ebisinga abantu babeera beemazisa bakozesa gundi, bakozesa museereza n'ayinza okukwata akaŋŋamba ebizigo oba n'akwata oyiro n'asooka asiga ku ngalo n'alyoka atandikirawo okubeera ng'akola ki? Ng'azina. Ne wabeerawo bali abakozesa engalo enkalu. Kati njagala associating engalo zo ne emmana y'omukyala. Njagala kati ntandike n'omuntu nga ggwe totera nnyo okukozesa oyiro, okozesa ngalo zo zokka plain. Njagala weemanyiize oyiro. Okitegeera? Gwe obadde tokozesa oyiro, obadde okozesa ngalo zo zokka. Kwata akazigo nga kasaamusaamu singa kangi nga katini okatandise mpola mpola. Weeweeweeta omukira. Si weekamule. Weeweeweeta omukira. Njagala obuilding kye tuyita sensation. Lwaki omala mangu? Otandikirawo n'amaanyi omukira n'ogukamula n'omala mangu. Kati kino ekintu ogenda kyetendekera mu mmana ky'oba olaba bibalema. Ne bakuwa eddagala n'olinywa ne bikola ne biddamu ne bitakola. Sometimes eddagala lyo kasi ly'ogenda okulilayingako eddagala ojja lyetaaga likuyambeko ku blood flow and all that. But okwejjanjaba okutereera olina kusooka kukyusa mechanism yo gy'okozesa. Oba engeri gy'owedesigninga nti ne designing amala dakiika 2 kati sooka oddeyo ku drawing board. Buli bw'oba ogenda okwemazisa kwata omukira gwo guweeweete mpola mpola. Obuilding tension eyo okuva ku scratch nti ntandikidde wansi sitandikidde mu namba 10. Tandikidde ku namba 0. Ntandikidde ku namba 0. Kigenda kuyambako nnyo okubeera nga at least munnange owoomereza obanga osobola okubeera nga ogenda kuwangaala. Ogenda kulaba gwe abadde nga yeekamula. In fact oba oyagala okutegeera n'engeri entuufu ekikola nfunira ka timer oba simu bikule timer ogiteekaawo. Osooke weekamule nga bulijjo obadde weekamula ogenda kukola nkikutwalidde eddakiika 3. Kyokka nga ne mu mmana y'omukyalo omalamu dakiika 3. Kati njagala weekamule ng'okozesa ka oyiro naye ng'otandise mpola mpola. Weeweeta si kutandika kugutuga kugunyiga. Mpola mpola ogenda kukola ng'otutte eddakiika 5 oba 6. Bw'oneemanyiiza ekyo obwongo bwo ne bukoopinga ekintu ekyo bugenda kipesitinga ku nsonga z'okwezina eza nawe obeere ng'era tokola ki? Toyanguyiriza kumala kubanga ne bw'otandika nti otandikidde mu giya ng'oli mu mmana tebifaanagana ng'omuntu atandikidde mu giya ng'ali mu ngalo. Engalo ziri rough ate engalo ziri like you can be as tight as you can. Kyokka ate mu mmana tekisoboka.
ogenda kwesanga weeyigiriza okuwangaalako mu mmana just ng'okoze bwotyo. Tutunuulira omuntu nga gw'obadde okozesa ka oyiro gwe sooka okaleke toddamu kakozesa kati kwata ngalo zo otandike mpolampola okubeera ng'oseereza engalo ezo like eddakiika ng'emu njiiraako ka oyiro ku mikono gyo like isaamu bulungi ddamu okwate ku mukiro otandika ogukamula mpolampola like nga si bino by'ogukwata n'ogunyiga n'otandika ogunyiga dakiika 2 ng'osamudde ogenda okulaba nga gw'abadde amalira mu ddakiika 2 omalidde mu ddakiika eziwerako. Kasiteepu kaffe ak'okubiri k'osobola okubeera nga okozesa kwe kubeera ng'osobola alternatinga. What is alternating? Like okukyusakyusa ku ngeri gye weeweeweetamu. Buli muntu alina engeri gye yeeweeweetamu. Waliwo abakwata bano abasajja abalina ebiriba nga ye akwata eno waggulu ku mutwe gw'omukira n'akwata ekiriba ekyo n'atandika okukizannyisa ng'akisika nga bw'akikiriza ne wabeerawo oli ng'akwata eno wansi nga mu manege n'asooka akwata omukono n'aweeweeta amanege n'ayambuka ng'aviira ddala ku manege ng'agasikuupinga n'agayisako omukono n'ajja n'ayambuka ku mukira n'ayambukira ddala paka eno ku kitwe ky'embolo. Kati wobanga gwe botweweeta ogenda ku alternating ati nsobola okweweeta ku kitwe ky'embolo n'empeeweetako wakati ate n'empeeweetako nzenna. Lwaki nkulagira oku alternating mu mmala togenda focusinga ku katundu kamu. Omukira gwonna gugenda kubeera active. Ogenda kuzina ng'ozinisako ku kitwe oziniseko ku mukira gwonna ate oziniseko ku ngeri y'okubeera ng'ogrindinga ti just mwendi omunzannyira mu buzannyizi. Kati olina okweyigiriza oku alternatinga ku stimulation yo nti tofocusinga ku just kwata mikono n'ogirapinga ku mukira n'okamula kubanga eyo feeling oba sensation togenda gisanga mu mmana. Naye banaako eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lijja kukola but temporarily terigenda vumula kirwadde ekyo. Kirwadde kyo kiri psychological whereby you need to reverse. Ngenda ne mbagamba nti omusajja okumala amangu kiri connected ku nervous system yo. By the way, most of the stuff n'otulo kitwala tugende byonna. Nervous system yo gy'olina okutraininga n'emanya nti signals nzisindika mangu ng'omuntu ono tannaba kubeera ng'asammula kati kankyuseemu ndabe engeri gye ngenda okubeera nga nsindika signals mu ngeri entuufu. Obwongo bugenda kuyiga nti ebbanga bulijjo lye mbadde nkozesa si bw'eryo bwe lina okuba obudde bulina okukyukamu. Okujjukira wano oba okozesa different types of stimulation tensobola okweweeweta n'empulira nti nnaatera osamula ate nenkyusa kuba njagala oku-alternating okudda kalala. Bwe nzira kalala ate ngenda kuddayo emabega nti intentionally oba unintentional ngenda kuba enkola kyempita aging nga simanyi oba nga mmanyi. Like nja kukirealizinga luvannyuma nti ne mu mmana ky'ogenda okukola ogenda kukola ekintu kye kimu nga kino ky'okola. Then n'ekira ky'olina okubeera ng'otegeera kendeeza ku mirundi gye weemazisa. Mumanyi lwaki otuuka mu mmana n'olemererwa oba okooye weekamudde edda golobooza akasolo k'okamulako tekakoowa wakakamudde edda emirundi nga 8 munnange kaba kakooye ogenda okwagala okugiraba oti nga tewali fayida yamu gy'ogenda funamu. So making sure nti at least bw'oba weezina ne munno oba oba oli ne munno mu kikola ky'omukwano gezaako nnyo olabe nti togenda kwekamulakamula buli lunaku like nga meto obadde wekamula emirundi 2 olunaku dda kugumu. Saagala obiveeko completely dda kugumu. Then we wayitawo tugambe kati buli lunaku n'enkivaako ekya buli lunaku nenzira ku weeks ku mirundi 3 mu wiiki nensalako nenzira mirundi 2 nensalako nenzira kati mulundi gumu mu wiiki nenzira mu mulundi gumu omwezi mba nina progress gye nkolawo. Wejja kukwemazisa olyoke ofune emirembe gy'oyagala oba olyoke owoomerwe. Mubeera bulungi nsiga neza senga 5256 mbaagaliza okuzina emmana obulungi okuwoomerwa n'okunyumirwa ne banywanyi bamu oba n'abakyala bamu babeere nga banyumirwa nga mubazina bireme kubeera byakutuusa mukolo. Yeah.